yewa Bulange ya buru yache yogeredde awo no mwena kusande kumacha tudduke tulwanyise Mukenenya Buganda tugize ku ntiko. Tuyanze Katikkiro mwongere engalo base bunemanyi Moina corporates kindly ask that we stay seated. I'll call you in order. Kindly stay seated. After UNOC will be simpler. Quality chemicals. Right now we're waiting. Thank you very much. Bank of Uganda. Can we have UNOC next? UNOC. Can we have quality chemicals now? After calling. Thank you very much. You are in next. Insurance Regulatory Authority next. National Drug Authority next. Check. This is the dummy check. After KPMG, could we have Uganda Red Cross? KPMG. Cross next. Is Pride Microfinance here? Civil Aviation Authority. Can we have Civil Aviation Authority? After Uganda Breweries, we'll have Uganda Railways Corporation. Uganda Railways Corporation after Uganda Breweries. Could we have Umeme next? Umeme nairaku atenga. Umeme yadaku after that. Okay, thank you very much. Thank you very much. National Water. National Water, please go. After National Water, we'll have Human Diagnostics and then National Water. Could you come back with your Ayagala Bundiye? We only have a few minutes to the end of this function. Kindly stay seated as the Butongoli. Again, Akomao.
sigambya tuli wano Bulange Mmengo waayo kw'abantu ba Kabaka kuddukira emisinde Thank you very much, ladies and gentlemen. God bless all of you. kaguze emyaka 29 egy'obulamu emisinde gigenda kubeerawo ku Sande eno tuwagira amasaza netuwagira ebika bya Buganda kubanga oluwalo byonna byonna ebibadde bibeerayo olw'obulasira tubadde tuwagira tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya businga mu bavubuka. Ojja kwesanga abasajja abakulu babuleeta mu baana abavubuka n'abavubuka nabo ne beetabaalamu n'oweesanga nti nno busaasaanye nnyo. Kati obanga Obuganda buguddeyo okuwagira okulaba nti bukunga abantu okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, bwetutaba part of it tubeera tweriddemu enkwe oba tubeera tuliddemu mukama waffe olukwe, kubanga nti nno ye jjajja w'abazzukulu. Kati jjajja w'abazzukulu nakkiriza ejjamba lye yatuwadde okubeera nti nno tubeera naffe tuparticipatinga tudduke. Tusuubira ku mulundi guno tugenda basaba, tugenda bayo ne tenti eyaffe abazzukulu ba Museveni we banaakuŋŋaanira okukuume akantu akaaka. Ekitonezo kantwala mu Bulange Mmengo ku Sande kudduka misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka birthday run mu Lubiri e Mmengo. Ssaabasajja nga aweza emyaka 69 egy'obulamu bwe. Bannange mwekuume siriimu, tuzze wano nga twagala okulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Twegatiramu n'Obuganda, jjajja yakkiriza kubanga ye advocate w'okulwanyisa siriimu, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era it was prudent enough for us to be part as the bazzukulu of this nation, kubanga bali abagagga babujja eri obulwadde bwa siriimu ne babuleetera mu bawala, n'abawala ne bagenda ne bambula sikaati ne babutambuza mu bavubuka ne bakwata waya zaabwe ne baziteeka mu bakazi abalala. Okwesanga ekintu ekitandigaziye ne kigaziwa abantu ne bafuna obulwadde. So we have to abstain. If you can't abstain, ng'owulira kiri bubi nnyo, kozesa kondo. Mbeere nga nze weebake nga totunuulira musajja, totunuulira ani. Amanya? Mzee Hadija Namyalo. Okay. Officer of the National Chairman. Okay, sir. Bantu Kwesiga Robert, Red Cross. Amanya ni? Kwesiga Robert. Okay. So, Kwesiga Red Cross. Partnership ya Kinuwa Kabaka, Ibadiwe Bank. Ibadiwe Bank. Ndi bisinga ababra do pandemic so immunization nge katuwano kigera kubera ko kusande Bangaro Red Cross kigera kuberaho miringo ngesa abantu bakagera kubera misinde baduke kigera kuyona ambulance zafe abasoba abafudo abatafuna amanyo kubariza race babayitaga services zafe ga first aid tuberaho n'abarara abagenda bitaga ambulance service okuiva kuwetinga tugenda kuberaho. Okay, kati nga mmwe abali Red Cross mulaba emisinde gino giyamba ki ku bulamu bw'abantu bwe giba gitegekeddwamu? Omanye fe mission yaffe ya saving life okuraba ngo obulamu bubeerewo, so ekintu kyona ekikwata ku bulamu bw'abantu kyenyigiramu. So obulamu katwogera ku abantu abali na mu Kenya oba n'okuraba ngo abatabulina tubafuna singa Red Cross ekiri mu management yaffe. Okay. Title Amanya? Kwesiga Robert, Secretary General Red Cross. Okay, thank you, sir. Tuli wano Bulange Mmengo kitonezo kiganda sikira kwetikira misinde gya Kabaka birthday run ku Sande. Kaisano kano kitwadde mwano katikirwa atikula abantu ba Kabaka abaddukiridde ku misinde.